2026, it will not be about ballots. It will be about the barracks. Kama mbaya. Ze order nazirabako oyo mwana Muhoozi ne special forces ze already bali mu kumapinga opposition strongholds Kampala, Jinja ne Fort Portal nabirabako n'amaaso agange. Basituukinze tiya gaasi, balina live rounds ze balina, amadi trucks empya zonna zirina bulubiri. Pulaani gye balina nti bagenda gamba nti akalulu kabbiddwa. Akatambi ako katambudde ku mutimbagano wonna, era bwengezaako kukola consultation ku bamanyi omukulu oyo, abamu bajja kugamba nti AI waliwo omuntu omwe yangambye nti nze mumanyi naye eryo ly'eddoboozi lye. Kakati nze mukatunuulira ne mukawuliriza ne ngamba whatever, naye byayogerako butuufu kyo bubirimu. Byayogerako ebya Muhoozi okuwamba si bipya, era eyo pulaani tubadde nga tujja tugibagamba nti Muhoozi talinaawo ngeri yonna oba talinaawo essuubi nti bannayuganda basobola okumulonda oba mu kalulu, oba nti bayinza okukkiriza nti obuyinza kitaawe abumuwe buwi just okuleka mpozi nga bataddewo obubadi. Ensonga nakyo kiraba nga tanafuuka CDF baamuwa obuyinza bungi nnyo nga mbadi banaatera okumuwummuza. CDF baamuwa obuyinza bungi nnyo, bw'abadde takimanyi nti luli tubadde tukimanyi nti nno Vice President kati nga Jessica Alupo singa General Museveni aba afunye obuzibu nti Vice President kati nga bolaba bwe kyali e Tanzania Magufuli bwe yafa, Suluhu nga Vice President yafuukirawo President oluvannyuma kwegamba olw'okufuna obuzibu, era bwe kiba ekyo kirina okuba nawa ne Uganda bwe kyali. Ne kati essaawa eno munnange byakyuka, Muhoozi yaba Alupo nga Vice President nedda. Muhoozi olwaba okumukwasa obwa CDF n'ekyo ne bakikyusa. Bwe kityo bwe kiri. Kakati Muhoozi akyakipulaaningira ddala, era nze nsuubira okubanga akasiriikiriro n'ebigambo byazzenga ajjayogera emabega yonna ne kitaawe, kubanga tebyewuunyisa. Gweteebereza taata bwe yatuuka n'atugamba nti eyo gurupu ya Kyagulanyi ngenda kugimalawo, era drone ezirako okusomba abantu. Mubadde nga mujja mubiraba. Azzenga yeewerera okutemako Bobi Wine omutwe, azzenga akola atya, kwegamba ettemu omutima omubi gwo bagulina, era kibali mu DNA okutta, okutujja mu buyinza bwakiri okufa, wakiri tuddayo, boyd bayogedde ku genocide. Kakati munnange bano bo baagala kubikola ku mpaka. Akatambi kano njagala nkakwongere nkakuwe kuba sikakumalidde eyo, era ebyo byonna byayogera bituufu mu pulaani yaabwe, bituufu nnyo kubanga ekyo munnange kye balina okukola. Mu 2026, it will not be about ballots. It will be about the barracks. Kama mbaya. Ze order nazirabako oyo mwana Muhoozi ne special forces ze already bali mu kumapinga opposition strongholds Kampala, Jinja ne Fort Portal nabirabako n'amaaso agange. Basituukinze tiya gaasi, balina live rounds ze balina, amadi trucks empya zonna zirina bulubiri. Pulaani gye balina nti bagenda gamba nti akalulu kabbiddwa nga ne results tezinafuluma, balyoke baweereze UPDF mu polling centers bagambe nti bakola ki, bakola security review,
baweebwa dda order okukwata omuntu yenna agenda okibuuzaako, oba oli MP oba oli munnamawulire oba gwani kwogeza n'okyogerako, era bajja kugamba nti kino bakikola for stability, naye ng'egenda kubeeraku mu uniform, era tebagenda kukkiriza kino genda maaso. Naye waliwo ekintu kimu kye batwogerako nti ffe half of us in the army mu UPDF tetusasulwa, tulina enjala, tulina obusungu. Eggulu wiikisi eziwedde emabega abasirikale baali batunda masasi, ze nkibabuulira, okufuna emmere omwezi guno oguwedde. Embarara waliwo bafanda abakwatibwa lwa kuganda kugira oda z'abakulu. Eno regimu eriko erowooza egenda tukanga egula obuwagizi mwaffe, naye ekyo ffe tukimanye bwe tuba tusasulwa tukola, naye era ne ssente bwe ziggwaawo era tukimanye zijja kuggwaawo, muliraba. Mmwe ng'abantu aba bulijjo tubagamba temukkirizibwa, temukkiriza bakangakanga, ffe tetugenda kuba bamaama baffe abatuzaala masasi. Era etayibu eyo bw'eneetuuka ekyo mukijjukire. Nkyogedde kati kubanga nze simanyi oba ne mu February n'abeera nkyali mulamu. Ayogera ku kubeera mipiira conscious nti tamanyi oba mu kaseera ako anaabeera mulamu. Katumusabire munnaffe Mukama Katonda ateekewo obukuumi. Naye njagala okubabuulira nti tukimanyi bulungi nnyo nti ku nsi kuno tuliko nga bayise, era Mukama Katonda yasinga okumanya nti gwe ne beweewera otya olw'okuba bakuwadde obuyinza olina emmundu, si ggwe munnange mu baali babaddewo asinga emmundu, nti Muhoozi waali essaawa eno nsuubira okuba nga ekintu ekyo agenda akitegeera. Omanyi ensi nga yakufundiridde, ensi eno girabanga engazi, singa bagamba nti tambula essaawa eno kati ove wano Mekwesese katugeze ogende Congo, olaba ng'olugendo lunene, naye ensi esobola okufundirira muganda wange nga walinga oba eringa etaliiko distance, ng'olabira ddala mu bukimu. Kaseera Katonda nnyo k'osigazza okulowooza, olina by'otaalowooza. Kati Muhoozi waali n'akasiriikiriro, nsuubira okuba nga already kati bapulaninga ekintu kyabwe ekyo, naye nga bannayuganda tebagenda kubeera nga bakikkiriza, kubanga ekyo kiri very eminent, naye bannayuganda tebagenda kukikkiriza ekyo. Nga bwe nkutegeeza nti akatambi ako kaakaawo buli omwaka alina endowooza zize, naye content akalimu, ebigambo ebikalimu tebyawukana na ku bya Robert Kyagulanyi Ssentamu byabadde nga ajjayogera. Abasirikale tebasasulwa, abanene be balya bokka, ate era nga abasirikale newankubadde bagezaako ejje okubeera nga balikyayisa abantu, kubanga mwe gye mulabanga poliisi si poliisi, magye SFC eyambadde ebyambalo bya poliisi, abo boolaba abakutte emmundu nga balemesa Bobi Wine okutuuka mu byalo n'okutuuka mu bibuga, kuba kati yonna kati bamubulookinga mu byalo ne mu bibuga. Ba UPDF era nga ba SFC temuli poliisi, bayinza okuteekawo ko nga RDC bwe batyo, kubanga era nabo bonna baabajja mu magye abasinga obungi. Kakati embeera munnange erabika si nnyangu yadde n'akamu nti mmwe abali balabye ku bikonde tulabye ba heavyweight nga musuubira okuba nti omusajja ono agenda kuyisa mukka mu kiseero, naye munnange ne bagenda bamukuba eŋŋuumi
biseera ebisinga obungi amubagamba somagiza kati nga gye bakubabba wazali juzi radio official gye yamusaza bagamba amukubye somagiza muganda wange kakati nsuubira okubanga essaawa eno bakitegedde nti bano abaana nga si bangu eggwanga nga lituvuddemu ensi etuvuddemu ensonga kyo kiraba nti Nabbanja olumugambako nti naye ebintu byeyogerako eno ku ground nga birala kiki ondeekanirako ki kati lwaki ondeekanira kati nkole ntya gwe bagamba nti mobilizer gwe baleetanga omuvubi nti mobilizer mulungi nnyo watuukira okuyombeera muganda wange kiba kitegeeza nti woolumira ku lyogenda okukoza muganda wange tebwerabira aba maintenance palace gye bali balina solar systems zonna balina ebyamazzi balina ebyamasannyalaze ate balina ne ttiimu esobola okuyambako binstallinga bakwasa ekizimbe kyo basobola okirabirira mu nsonga z'amazzi n'amasannyalaze beba maintenance palace. Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ejjanyi ku kyaki ekyo kisangibwa ku Entebbe Road bw'otuuka e Namulanda Kitendeka Jansi buuza ejjanyi ku kyaki wali apartments enjoyoto bulungi omuli buli kimu. Hillside View Apartments transport wabwereere basobola okukunona wooli naddala abava ku airport. Kakati munnange tugenda mu maaso ebintu si byangu muganda wange era akasiriikiriro mukozi kaalimu jjukira nti yeewaga ne batiisatiisa ne bakola batya abantu bamulaga tebatidde obubaka nabo babadde babuwuliriza nti mupulaaninga kino mugamba bwe tuti kubanga yatugamba SFC mbu bye bagenda okubeera nga bavuga ba presidential candidates ne Munyagwa teri abe SFC be bamuvuga kyokka ate nga poliisi kweri bakajjukira ntokuga nti poliisi b'amagye kati SFC kweri ku ttiimu etambula ne Kyagulanyi kweri era balaba nga babatambuliramu bwe bati naye bakole ki abantu bangi gwe weebuuza lwaki abasirikale ebbanga lyonna bano babadde bagezaako nnyo okubaawula ku bantu kubanga tubadde tukimanyi nti abantu bayagalanga nnyo abasirikale nga bw'olaba omusirikale ogamba kiwedde nze lumu abasirikale bansangako ekiro mu kunsanga ekiro abantu nga badduka naye nali sina kyakukola kuba nze nakiraba leeti kati kyenakola nze natambula nzira gye bali ne mbatuukamu ne mbayimiriramu ne bambuuza kasajja ne katunuulira kati ne kambuuza bwe nga todduse ne mugamba ate nziruka ki mbadde mmanyi bwe nzira eri amagye oba poliisi mbeera safe nze siri mubbi nva kukola ova kukola wa ne mugamba nva ku TV kukola ti TV kyekola essaawa zino ne mugamba ye afande naawe kennyini TV y'essaawa eno mu nnyumba yeekola ate era ekolebwako bantu abalinga nze gye nva okukola kati nzira kati olaga nga nziraka naye nagenda okulaba nga biyinza okuba ebiwanvu kati bodaboda bwe yajja nennyimiriza saamulinda kulowooza kubanga kyali kiddako awo simanyi boda neyimirira nentuula neŋŋenda kwegamba abantu baaliranga embeera bwetyo naye kenyini naye yeewuunya n'agamba nti kati gwe nga todduse kubanga bakime babatraininga kubeera kirooto kya ntiisa gye tulina okubatya muhoozi kyagezaako okukola naye abantu bagenda kutya olowooza n'amagye nako gali bubi Bobi asiiba akyogera amagye gali bubi ensonga lwaki nkugambye nti akatambi ako ebigambo ebikalimu bituufu nnyo muganda wange teweerabira protest vote tunuulira ballot paper bulungi ogyetegereze erinnya ly'omuntu ogenda okulonda akafaananyi ke kaddako ate akabokisi akaddako kalimu ambuleera byokka gye tulonda muve mu bino ebyokugamba tyana eddaka nnondeko ono naye mulungi kubanga yadde wa NRM nedda bo tebagenda tuwa mukisa kubanga abantu ba NRM batono bati beemanyi balina okwekekkereza kati bayongerezeeko bwe bagenda okubba obululu bwe bigaana akalulu bakukayiwa bagambe nti bakabbi bo bennyini beerangirire nti akalulu kabbiddwa nga tebatunyonnyola ani akabbye kuba Museveni yatugamba nti akalulu ke mu Kampala mutu yakabba okitegeera kakati munnange tiikinga wolaba tiiki oba teeka ekinkumwawo wokiraba tekisuka kabokisi ate towandika kigambo kyonna ku ballot paper walala wonna oba kuvuma oba kukola ki kuba akalulu kagenda kubeera kafu muganda wange 2026 tubalinze ebyo byonna tutubiraba teri kutya yadde Mukama Katonda akuume for God and my country